abana nga balekaana. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وبعد ما تenda majivuga Allah ibiyengera n'emirembe sabigende ku kitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Oyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama eyasinga abasiibe, yasinga abakola ibada zonna. Nga mu ibada ze yakola Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yakola ibada ey'obufumbo. Era n'atugamba nti annikahu sunnati, nti ebyokuwasa ebyo bya mu nkola yange. Faman raghiba ani sunnati falaysa minni, atakolera ku nkola yange si wa munzi. Sagadde weerabire tuli ku mulamwa omunene ennyo oba ku topiki ennene ennyo ey'obufumbo. Naye nga tunamuka ka topiki gyetwagenda oba gyetuko ssaawa zino nga ye topiki ey'okunoba. Twalaba okugoba kubeera kwa musajja, ate okunoba kwo kuva wa mukyala, okweyambulula omusajja. Kikkirizibwa mu Busiraamu okweyambulula omusajja n'obeera nga takyali mukyalawo, nga takyali mufumbo. Naye nga tunakuva nga tutuuka mukundi mu kinyusi nyennyini ekyo, twala kunoonya biki ebivaako omukyala okunoba. Buli lwoba ng'otegedde ensonga lwaki omukyala anoba oba ajja kunoba, noba nga ogirese, omukyala oyo ajja kubeerawo. Sheetaani tetwagalizanga kubeera bulungi, tetwagalizanga kubeera bumu. Buli wamu olaba sheetaani ng'eyingirawo, nabwe kityo ne mu bufumbo sheetaani eyingirawo nnyo. Lwaki? Olw'okuba nga yo kyeyagala abantu abo babeere nga bakolera ku ntoli zaayo. Bwe bakolera ku ntoli zaayo mufuna ki? Okwawukana. Buli mwawukana ye sheetaani libeera ssanyu lyo. Bwe nga muli wamu, olw'okuba Nabbi yagaa nti yadullahi ma'al jamaa, ti omukono gwa Allah guli wamu n'abantu abali awamu. Kati sheetaani eyo tekyagala nnyo nga yo, efo nnyo okulaba nti eteekawo ensonga okuba nti mwawukana. Mu nsonga ezimu ezireeta abafumbo okubeera nti baawukana, obutatuukiriza hukuuku obuvunaanyizibwa obw'omusajja bwe twayogerako emabega abadde batambula nange ku misomo gyaffe. Buli lwoba nga okyusizza, buli lwoba nga obuvunaanyizibwa bwe nga gwe nga tobukoze, kitwale nti wajja kuba kukola ki? Wajja kubaawo okunoba kw'omukyalo oyo. Buvunaanyizibwa bw'olina omukyalo oyo okuba nti nno oteeka omulabirira, okumuliisa. Buli lwoba nga tomuliisizza, ajja kutwala shakuwaze okwemulugunya kwe, ekinaavaamu ajja kutendewalirwa abeere nga anoba. Wanaaba nga anobye ng'ayise mu mateeka, kuba tekyo kimukkiriza okuba nti omukyala anoba. Okuba nti omusajja oganya okubeera nti omwambaza, buli lwoba nga oganya okumwambaza ajja kunoba mu mateeka, era akkiriza okukola ki? Akkiriza okunoba. Waliwo ensonga ezikkirizibwa mu mateeka omukyala okubeera nti anoba, nobawo ensonga ezitakkiriza kubeera nti anoba. Kati kitwale nti akkiriza okukola ki? Akkiriza okubeera nti anoba. Nebaayo obuze bw'osaana okubeera nti weewala nga gwe omusajja. Kyetuliko tuli mukyalo ono atudde atya mu bufumbo. Ku lisajja gye naakozeeko, ku bakyala be naabuuzizzaako biki omukyala kwasinzira okubeera nti anoba. Zino ku nsonga ze baŋŋambye: obusungu obuyitiridde. Titugaana omuntu asunguwala, naye baayo obusungu obuyitiridde. Buli lwoba nga osunguwadde, obusungu obuyitiridde ennyo
biseera gwosungwa biseera kitwala nti biki omukyala ajja kukunobako kyoteeka okuba nti weekwata gwe omusajja okuma obufumbo buki okuma omukyala obutanoba okendeeza ku busungu bwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama omusajja yajja n'amugamba nti awsini ya rasulallah, naamira wagwe mbaka wa Allah. Nabbi n'agamba nti la taglab, tosunguwalanga. N'amugamba nti naamira ekyokubiri ya rasulallah, n'amugamba nti la taglab, tosunguwalanga. N'amugamba naamira ekyokusatu, n'amugamba nti tosunguwalanga. N'amugamba kimugamba emirundi esatu faradada mirado ki yakiddiringana emirundi esatu naye nga amugamba ki amugamba kusunguwala. Lwaki? Olw'okuba n'abanga asunguwadde eka omukyala ajja kukola ki tebajja kukwatagana mukyala, shayitaani ajja kubeera ng'eyingirawo. Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamala okugera hadiisi eyo ng'abasahaba bafunamu ki bafunamu era nga ki ng'omuntu wabeera babiri. Nabbi n'agamba hadiisi endala nga tuli ku kusunguwala, n'agamba nti wa idha ghadabta fataghayyar hal, bw'obanga osunguwadde kyusa embeera, bw'obanga oyimiridde obeere ng'otuula, bw'obanga otudde obeere ng'ogalamidde, oba oyimiridde tambula ki omukyala omuviire. Naye ojja n'obeera waka n'otandika okukola ki n'ovuma n'okaki ebyo bigoba ki bigoba bireetera omukyala okuba nti yeetamwa n'abeera akoze ki n'abeera ng'agenda. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba hadiisi eyo ti faidha ghlabta fataghayyar hal, bw'obanga osunguwadde kyusa embeera. Fatima binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama muka Ali n'anyiiza Ali, we yanyiiza Ali nako ekimunyiiza we Ali teyanyiiga bunyiizi wabula yanyiiga naye kuba tiyakituwala mu maaso. N'akwata hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama gyaga nti faidha ghadabta fataghayyar hal, neyeebaka wansi. We yeebaka wansi Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amusanga ngakoze ki n'amusanga nga yeebase mu ttaka. N'amugamba nti mabika ya Ali obadde ki? N'amugamba nti ya rasulallah, Fatuma nyiizizza kwekobaka mu ttaka. Nabbi n'amuyimusaawo n'omukono gwe gwayo gw'ekitiibwa n'amusangulako ettaka. N'amugamba nti kum ya Abu Turabi, ng'amusanga ettaka ki ettaka ku mugongo gwe, nti yimuka waayi gwe taatawo ettaka, yimuka gwe taatawo ettaka. Ali erinnya eryo yalyagala nnyo. Lwaki? Olw'okuba lyamuweebwa ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, naye nga kivudde ku ki muwala wa Nabbi yamunyiizizza ono olw'okuba nti tayagadde kuba nti atwala obusungu buno mu maaso nga tayinza okuvaako omukyalo ono okola ki okuba nti asunguwala anobe kiyakola yagaba ebigalamizi wansi. Kati naawe wange wadde osunguwadde olusungu obwo tobutwalirira mu maaso, kuba nobanga otwalidde mu maaso eyo omukyala kijja kuvaako okuba nti akola ki okuba nti nno anoba. Ensonga endala gye bampadde nga naye tukyali ku nsonga eyo, tunavuunula tutya aba tunavuunula tutya obusungu obwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atusomesa naga nti obanga osunguwadde fatawadda'u kum watawadda', yimirira ki ogenda ofune wuzu. Lwaki ofuna wuzu? Olw'okuba obanga ofunye wuzu shayitaani bagikola mu muliro, ekizikiza omuliro gabeera mazzi. Buli onobanga ye okutta amazzi nobanga ofunye wuzu bwoti obusungu bujja kuba ki bujja kukendeera. Wonna tebukendedde kyojja okukola wonobanga otandise okusaala wali kuba nobafuna wuzu nti bisimillah, okuba kunya lya Allah lyokka ligoba shayitaani. Unaabanga ekyagiriko onogenda okumala okusala bwoti Allahu akbar byonna gasonga wetambula yonna bweti obusungu kwaki bujja kubanga bukukendeddeko. Kati owekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bw'atyo bwetusomesa bwetuma tunyiize n'abantu baffe ne bakyala baffe obutatwalira busungu obwo. Bino kikwata ku sayidi zombi, omusajja n'omukyala. Naye nga tetuliko mukyala omwami gwe kubeera nti okuuma obusungu bwo obutabutwaliriza mu maaso, kuba omukyala ajja kuba nga alaba nga omususeeko ofuuse ng'ensolo, kyajja okukola ajja kuba nga akwetegola bwetekuzi abeere ng'agenda. Ensonga endala gye bampadde, abakyala tebaagala kubavuma. Oli ajja n'asunguwala n'atandika okubeera ng'avuma, takomye ku ekyo kyokka, n'avuma n'abeewaabwe.
naba nga wavuma bwati avuma ki ava buvumi bwati abewaabwe olw'okubakoze ki olw'okubasunguwadde n'ava omukyala n'akoma n'amuvuma n'akoma n'amutandikirawo bwatyo omukyala ajja kutendewalirwa abeere ng'akola ki abeere nga agenda. Ovuma omukyala n'ovuma abaana n'ovuma abamuzaala n'ovuma kabira byonna ebyo bitta obufumbo. Osaana obeere nga ki osaana obeere nga obanga osunguwadde pima obusungu bwo. Okukiriza okuvuma min akbaru kabair limu ku mazambi amanene lw'okuba abantu bakitwala nga kintu kya bulijjo. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaga nti atadruna manil muflisu fi ummati, omanyi agenda okujja omwavulu nkuba takyalina. Basahaba baali bangu nnyo ne banukula ansa ndagamba Nabi sallallahu alaihi wasallam bisolatihi, omuntu agenda kujja nga yasaalanga, wa zakatihi nga yasiibanga, wa siyamihi nga yasiiba bizakati otwala zaka, wa siyamihi nga yasiibanga. Naga nti walakin katishada mahadha yavuma ono. Nabi naga nti bagenda kumujjako ebirungi byebyo babewe bali. Kati nga tulina kubeera nga bituuka ebirungi ebyo mukyala we yagenda okuvaako, kuba omukyala kyekimu ku birungi by'olina. Kati onoba nga tokendeezezza lulimi lwo mu kuvuma, omukyala ajja kukola ki? Omukyala ajja kutendewalirwa abeere ng'akola ki? Abeere ng'agenda. Kati osaana obeere nga ng'oyagala okumukyala ono obutanoba, osaana obeere nga okuuma olulimi lwo okuba nti tovuma, tosussa kuvuma. Onaba ng'ovumye kijja kutta okubeera nti obufumbo. Bw'obanga onenya, waliwo okunenya. Bw'obanga onenya ate mu mpisa z'obufumbo ate tonenyeza mu baana nga waliwo abaana. Ekyo kyokka onaba omunenyeza nga waliwo abaana kitta obufumbo. Lwaki? Ojja kuba ng'omuweebudde. Kyova olaba ofiisi y'abafumbo eri mu kisenge kyabwe. Byonna gye biteekwa okubeera nti biggweera. Naye onoobanga Naam, tubadde ku nsonga nti wobanga ogenda kunenya omukyala, omunenyeza mu nsonga nga muli babiri mwekka mu kisenge. Ne buli lw'onoobanga onenyeza omukyala
muba awali abaana ojja kuba ngokoze eki ojja kuba ng'omuweebudde ekyo kyokka kyokka kiyinza okubeera nga kijja kutwala omukyala okukola ki kijja kubeera nga kitwala omukyala wo okubanga nti kimusuula muki mu kulowooza okunoba lwaki olw'okuba ajja kulanga mu baana takyajyamu waliwo kyafayo kimu omusajja yakomawo abaka mukyala we nga tali mu mbeera ntuufu yamusanga mu lujja omusajja n'asunguwalamuko yasungulamuko naye mu kisenge oyingira mu kisenge naga nti maama gundi jangu omukyala oyo n'akwata abaana n'agana bo mu nnyumba omusajja n'ayimuka mu nnyumba n'agenda mu kisenge n'amuyita nti maama gundi jangu n'akwata abaana abo n'agana bo mu kisenge omusajja ne yeesooza n'avaayo n'akoma mu ddiiro nti maama gundi jangu bwe yakoma bw'ati oli nafuna chance eyeeterezaamuuko ng'ategedde embeera ki ng'embeera ye ki kigy'abaddemu yemunyeezizza omukyala yategeera obuzibu bwe n'omwami ati n'ategeera ki omukyala ki kyayagala nga kyayagala ki kubeera nti nno tomuyiza mu baana naye kati gwe ova gy'ova n'omusanga awo oba mukyafu oba ali mu mbeera ki n'otanga okuvuga nti obukyafu bwe wammwe obwo anti obukyafu bwe obwo mu baana awo ekyo kitta obufumbo era omukyala ajja kukola ki ajja kubeera nti anoba lwaki tufube nnyo okulaba nga tulina kuyingira mu gundi yennyini mawduu yennyini munda muli twagadisa otuteekawo olukonko luno biki ebivaako omukyala ono okubeera nti anoba kuba omukyala wanaba nga anobye ayinza okunoba n'obanga mu mateeka ag'obusiraamu tokyaddayo ki kubeera mukyala wo takyaddayo kubeera mwami wo nga tokyali mukyala wo ne tokyali mwami we naye olw'okuba empasa y'ennaku zino obufumbo bwe Uganda embeera gye babulimu anoba olwaleero ensi bw'emukuba oluvannyuma lw'emyezi 2-3 n'akomawo naye ng'ate mu mateeka takyali mukyala we takyali mwami we naawe takyali mukyala wo katwagala ki tubeere nga tetulina kubeera tutuuka mu nsonga eri okuba nti n'omukyala ono anobiko tujja biraba maaso ti omukyala wabanga anobye mu mbeera bweti ne bweti abaki baana temerika ki abankoze ki abanga ataddewo olukonko tokyali mukyala we tokyasobola ki kuba nti nno muddingana ki okubeera nti mubeera abafumbo yensonga lwaki tetulina kubeera mu nsonga eri tukyateeka ki tukyanoonya biki ebivaako omukyala okunoba otunaba tubikutte zivako omukyala okunoba tujja kubeera n'obufumbo ki obufumbo obulungi ensonga yokusatu evaako omukyala okunoba obutagala abantu baabwe buli omu tagadde bantu be oba otaddewo olukonko wakati we ne wakati w'abantu naawe naye nga kyoteeka okumanya nti abantu bano okubajjamu omwana waabwe oyo tikitegeeza nti takyali waki takyali weeri muteekubeera ng'obaagala bw'onoobanga oyagadde abantu be naye ajja kwagala ki nawe naye ajja kwagala ababo kuba naawe nga twakyogerako mu kugoba eri nti omusajja ajja kugoba omukyala ng'awadde ensonga nti tayagala abantu bange tayagala maama wange olugero lwebagamba olw'ekigaana nti okusanga nazaala osanga amalaalo kiva ku nsonga kyolwokuba tayagala ki tabaagala abantu be era kivaako ki obufumbo okubeera nga bufa omusajja nagoba ki nagoba omukyala titayagala abantu bange wawil aksi sahihi n'ekyenyuma ekyakyo nakyo kituufu nawe wonna otayagala abantu be maama we wajja ng'okiraba bubi taata we wajja ng'okiraba bubi naye ajja kukola ki ajja kunoba kati ng'eri ggwe naawe bw'osobola okumugoba olw'okuba tayagala abantu bo nabwe kityo naye ajja kunoba olw'otayagala abantu be lwaki famire zino zeegatta zifuka famire ki nefuka famire ki famire emu kati obanga famire eri emu bano oteeka okubeera ng'obaagala okubeera ng'obaagala twali ekyokulabirako ekyokitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabbi sallallahu alaihi wasallama weyawasa Aisha yaganya Abubakar yali mukwano gwe yamwagala nnyo n'abantu Abubakar n'abaagala n'abantu Aisha n'abaagala weyawasa Khadija yatuuka n'okufa naye nabbi sallallahu alaihi wasallama emikwano gya Khadija weyasalanga embuzi ng'abawaako eri mukwano ki wabeerewo omukwano nabwe kityo
nabwe kityo omukyala wabanga ali mu maka otayagala abantu be kijja kuvaako ensonga okubeera nti anoba. Kati abantu abo mwena mu famire ebeeremu, ono abeera maama wo, wabeera ki? Wabeera nga maama w'omukyala nawe wabeera maama we, wabeera nga taata wa mukyala nawe wabeera taata wo. Kati abantu abo ki? Oteeka okubeera nti ogatta bagatte, ono gwe mugo ogwabagatta, so sigamba nti ki sibagala wange mubeere wammwe. Ekyo kinyiiza abakyala era nokaki nibabeera nga banoba. Omuntu oyo wamuwasa n'omugjayo eri, naye okumugjayo kwe n'omuleeta wano yasigala nga ki? Asigala nga akyali waki? Akyali weeri. Tugeze tudde mu bika byaffe. Obanga wasiza wangabi, gw'oli wa Lugave asigala nga akyali wangabi, tasigala ki? Takyuka naga nti afuuse waki? Afuuse wa Lugave olwokuba yakuwasa. Kati ekyo kigoba kivaako ki? Kivaako omukyala okuba nti anoba. Ensonga eyokuna gye bampadde, omukyala omwami atasaala. Omukyala wabanga abadde musiraamu mulungi, jjukira twali tutuuka nti omukyala kyawasibwa, nabbi n'atugamba nti tunuka halima abi aruba, omukyala wasibwa ku nsonga nnya. Twagamba nti olw'obulungi bwe, tugamba olwa famire ye, olw'obugagga bwe n'olw'eddiini ye. Kati omukyala wanaabanga abadde mulungi, musiraamu mulungi, gwe nga tosaala, ekyo kikkirize mu mateeka okuba nti anoba. Kikkirize mu mateeka okuba nti anoba. Era ateekawo ensonga ye, agitwale Imam al-Qadhi maaso g'omulamuzi owaffe w'obusiraamu eno, agandi mukyala ki? Omwami wange tasaala, nti nsaba kukola ki? Ya ayuha al-Qadhi, owayigwa omulamuzi, nsaba kutwawula. Lwaki? Olwokuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam tugamba nti nno al-ahadu alladhi bainana wa bainahum tariku ssola faman taraka faqad kafara. Kati ekyo kyokka mu mateeka ng'amateeka kikujja omukyalo ono kibeera nti ajja kubeera nti anoba. Ne wanaabanga anobye kitwale nti ki? Oyinza obutamuddira. Kati obanga tosaala. Eri abasajja abatasaala, bo nga tebasaala, bo okusaala bo ki? Tebakwatagana. Jjukira nti omukyala wamuwasa lwa busiraamu, yensonga gyotunulira. Naawe omwami, omukyala wo n'akufumbira olwa ddiini yo, nga Nabbi yagamba nti nno idha ja'akum ma tardawna khuluquhu wa dinu fazawijuhu. Gwe n'obanga oyambadde wano olwokuba oli mwana wa musiraamu, oyambadde ekanzu, bakulekeddeko kusanga tosaala, ekyo obanga tosaala kikkirizibwa mu mateeka okubeera nti ojja kukola ki? Ojja kubeera nga mwawukana. Ensonga ejjokuba nti esembayo, biki ebiva? Tujja kuba ensonga sikyali ensonga endala ezeki omukyala ki? Lwaki banoba? Biki ebiva omukyala nga badde anobye? Kinjala ki? Okwata omukyala w'oyo bulungi nnyo. Biki ebimuvaamu? Buli obanga omwana ng'akuze yekka, nga takuze ne maama we, taba na mpisa. Mubeera abantu babiri, maama ne taata, mukoze abaana ki? N'empisa ki? N'empisa ez'omubusiraamu. Jjukira bulungi nnyo mu hadithi yaffe gitogeddeko, Nabbi agamba nti idha ja'akum ma tardawna khuluquhu wa dinu fazawijuhu. Neeno Nabbi sallallahu alaihi wasallam neeno akyogeddeko ki? Mu ddiini. Kati okiba nti eddiini omukyala gy'alina n'omwami empisa z'alina, mujja kukuuma abaana abo babeere bulungi. Buli onoobanga omwana nga maama we agenze, ajja kubeera nga bajja kukula mu mpisa ki? Mpisa ezitali nnungi. Ate obusiraamu ki? Kyebuvumirira. Kati kuuma nnyo omukyala w'oyo abe nga tanoba. Fuba nnyo okulaba nti buli kyonna ekyetaagisa okuba nti nno abeerewo. Waliwo ensonga ezikkirizibwa mu mateeka. Waliwo abampadde ensonga zonga saagiguze bulungi. Pagamenti okumpa ku ssente, eyo si nsonga. Kuba eyingira ki? Yingira mu nafaka. Twajogerako eri. Wabanga abadde akugabirira, abakugabirira, ekyo tekinobya. Lwaki tekinobya? Ng'abakyala mu ensonga bazimpadde eyo, naye nga nze sigikkirizaamu. Lwaki? Olwokuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyala yagenda n'amuloopera, naga nti ya Rasulallah, nti bba wange tampa kimmala.
tampa kimmala n'abaana bange. Nabbi n'amugamba nti genda okwatako mu ssente ezo ma yakufiika, ebyo bikumala n'abaana bo. Kati ekyo si nsonga wabanga akuwadde nga kyakuwadde nga kijja mu nfuna ye, yo tekirina ngeri. Inshallah taala idha kana alhayatu albaqiya, kunaba tukyalina obulamu tujja kwongera ku nsonga zaffe. Lwaki biki bitokubeera nga tukola okuba nti omwami omukyala abeera mu maka nga tanoba. Onoba nga obikutte bulungi gwe bibukwata osobola okubeera nti onyweza mukyala wo. Onoba nga obisudde kitwale nti nno mukyala oyo ajja kunoba ne wanaaba anobye tojja kumuddira ila takomusaa paka enkomerero weyimirirawo. Naye nga mukola ensobi n'omukyala n'anoba olwaleero nga waddewo ensonga newatawo ekiseera ng'ekyo, ate n'akola ate n'ogenda n'omukimayo naye nga takyali mu mateeka g'Obusiraamu, takyali mukyalawo. Era bantu bangi nnyo babeera eyo naye nga bakola naye nga benda bwenzi tebakyali bakyala baabwe. Subhanaka.